abaana b'abannansi b'eggwanga erya Eritrea bayimba oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda n'okukira bannyiniro. Toseguka ndukuviire ku ntono. Gwatamanyi eggwanga lino lya Eritrea eryogerwako mu kaseera kano. Eggwanga lino lisangibwa eri waggulu mu jjembe erya Afrika, oba katugambe nti lisangibwa eri waggulu mu buvanjuba obwa Ssemazinga w'omuddugavu era okuliraana ennyanja emmyufu Red Sea mu mambuka g'obuvanjuba obwa Ssemazinga w'omuddugavu. Kyokka newankubadde nga bangi ku ffe bannayuganda nga n'abalala tuli baganda ddala ng'oluyimba luno lutulema, bannansi b'amawanga amalala bo baluyimba era ne balukuba budinda. Lino eggwanga Buganda nti ly'omanyiibwa eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna. Twesiime nnyo olwa Buganda gyaffe, ekitiibwa kya Buganda kyafada naffe tukikumenga. Oluyimba ekitiibwa kya Buganda lwayiyizibwa Reverend Polycarp Kakooza mu mwaka 1939. Olwogerwako luliko ebitundu 5 birambirira, wabula ebitundu bino byonna ebitaano biyimbibwa ku mikolo 3 gyokka, era emikolo gino ogusooka gwe mukolo ogwo ogw'amazaalibwa g'omutanda.
omukolo ogw'amatikira g'omutanda n'omukolo ogw'okuggulawo olukiiko lwa Buganda. Ng'egyo gy'emikolo gyokka ebitundu ebitaano ebiri ku luyimba luno ekitiibwa kya Buganda byonna we biteekeddwa okuyimbibwa. Wabula ku mikolo emirala gamba ng'embaga, okwanjula, emikolo gy'eggwanga n'emirala, ebitundu bibiri byokka ku luyimba luno bye biyimbibwa, era ng'ebitundu bino kuliko ekitundu ekisooka mpozi n'ekitundu ekyokuna. Oluyimba ekitiibwa kya Buganda engeri gye lugendamu luliko kolasi etandika nti twesiimye nnyo, era nga nakugambye luliko n'ebitundu bitaano, ng'ekitundu ekisooka kitandika nti okuva edda n'edda. Ekitundu ekyokubiri kitandika nti abazira ennyo abatusooka. Ekitundu ekyokusatu kitandika nti ffe abaana ba leero katulwane. Ekitundu ekyokuna kitandika nti nze naayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka. Ekitundu ekyokutaano era nga kyekisembayo ne kitandika nti Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama. Kyokka newankubadde nga bangi ku ffe tuli Baganda, wabula abamu ku ffe oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda luno tetulumanyi, era ng'abamu ku ffe ne bwe batusimbirawo akakadde ne bakugamba tiyimba ebitundu bitaano byonna ng'obiva kumu toyinza kubiyimba. Wabula bannansi b'amawanga amalala abatali Baganda ate bo bazze batulaga nga bwe basobola okuyimba oluyimba luno ne balukiza bannyiniro. Ekyo nno kirina kye kitegeeza eri ffe bannyini luyimba luno. Olunaku olwaleero kyetuvudde tukuleetera bannansi b'eggwanga erya Eritrea abayimbye oluyimba luno okuva ku kitundu ekisooka, bwe batyo ne baluyimbira ddala okutuuka ku kitundu ekisembayo, era nga bano si bantu bakulu wabula baana bato ddala, era nga bano baana ba bannansi b'eggwanga erya Eritrea. Ng'oggyeko okuba nti si Bannayuganda oba ng'oggyeko okuba nti si Baganda, baana bato ddala, wabula nga basobola okuyimba oluyimba olw'ekitiibwa kya Buganda okuva ku kitundu ekisooka okutuuka ku kitundu ekyokutaano nga tebabuuseemu era nga tebasobezzaamu, era nga baluyimba bulungi ssaako ne koolaasi, so nga mu ngeri yamu bamanyidde ddala bulungi ti oluyimba luno luyimbibwa mu kitiibwa, nga bwe luba luyimbwa buli muntu ateekeddwa okuyimirira obulungi. Kale nno okusoomooza kuno kugenda eri ggwe wenna, naddala ggwe amanyi nti oli Muganda oba ng'oli Munnayuganda naye ng'oluyimba luno nga tolumanyi yadde n'abaana bo nga tebalumanyi, so ng'abaana b'abantu mu mawanga amalala bo baluyimba ne batasuulamu yadde kitundu. Omuyiiya w'oluyimba luno ekitiibwa kya Buganda Polycarp Kakooza yazaalibwa mu mwaka 1912, ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogwokuna. Wabula baabuwe n'afa mu Gatonnya omwaka 2003, ennaku z'omwezi zaali 12 era nga bwe yazaalibwa era nga yafiira ku myaka egy'obukulu 9 mu ddwaliro e Namirembe ng'ekirwadde ekya prostate cancer baabuwe kye kyamujja mu budde. Omala mirembe Reverend Polycarp Kakooza olw'okuleka omukululo bwe gutyo mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, nga kati oluyimba lwe wayiiya luyimbibwa n'abatali bannansi ba Uganda. CBS FM.